omukono gumu gukutte mundu omulala gukutte no ku magazine ng'ali kutunuzaamu oyo si musirikale. Kati n'engoye z'ayambadde teri musirikale ayambala ngoye tebazimupimyeko. Omusirikale yenna engoye babatungira engoye nga zikola ki ng'engoye zibatuuka bulungi nnyo. Ono engoye abadde afunyizza nfunye ekikulaga nti ono beba ghetto structure. Engoye sizize bamwambazizza bwambaza. Abasirikale bonna babapimako engoye. Ndowooza okira bulungi nnyo. Engoye bamwambazizza nnyambaze ono si musirikale. Bano bavuka ba ghetto structure. Ndowooza n'engeri gy'ayambadde ayambaddemu. Bano bavuka ba ghetto structure. Omusirikale ali well trained takwata bw'atyo omuntu. No, takwata bw'atyo omuntu. Bano bavuka ba ghetto structures be baleese nti akuba essasi naye nga tolina wogenda mujja mu platoon yonna oba mu barracks yonna nga muliko takola ki taliyo. Zama kitegedde bulungi nnyo. Bw'omala omutegera kati nagwe njagala osooka olaba ono. Wonna gwe njagala osooka olaba ono. Ono naye si musirikale. Oyo naye si musirikale. Abagaayi be ba ghetto structure. Teri musirikale ayambala ngatto ng'eri mu mbeera bw'etyo taliyo. Oyo mulaba banavuka ba ghetto structures. Kubanga emagye teriyo uniform gye bambala ng'efaanana bw'etyo mu magye teriyo. Agamagye tetugalina. Banavuka ba ghetto structure ndozo mulaba n'engatto bw'efaanana. Ukitegera bulungi. Bw'olaba ennyimirira gy'ayimiriddemu ng'ali ku ddute oyo si musirikale. Kuba omusirikale olina okubeera ku alert. Mulaba abadde mu pause ng'ate banne babadde mu action mode. Kati banabasa omulala n'embeera gy'atunulamu is scared of what he's going to do oba what instructions bamuwadde ali scared. Omulala face oyo si musirikale. Kati bavuka ba ghetto structures zonna be baleese. Kati awo tuvudde mutegedde bulungi nnyo. Ne mu kutegeera Guy abadde ayagala okutomera okukozinga accident eri president. Guy oyo si ekityo. Si ekityo. Erinnya lye Kakiryo, bamuyita Kakiryo. Nonti kityo ye Kakiryo. Ono amanya njagala mugatereze si ekityo ye Kakiryo. Olira bulungi nnyo. Ye Kakiryo si kityo ye Kakiryo. Erinnya lye ye Kakiryo. Ono wa police abadde akutomera president. Amanya ge ye Kakiryo so si kityo. Nga bwe tubadde tusoso ditegeeza ono ye Kakiryo. Kakiryo si kityo. Kati Kakiryo ono yono wano abasinga obungi bali temumutegedde. Amanya ge geego wano wabadde ayagala okutomera president n'avaayo mu kano ka video. Eshika president era omulemesa kyalaga era UP bitano anamo mwenda musanvu bagala kona president era avuddeyo bagala kona president era avuddeyo ababuuze ekigendererwa kyabwe emmotoka kyolengera eno bagala kona president bagala mukona era bagala kona president emmotoka kyolengera eyo president afuddeyo ali mutambuza bigere ababuuza ninjagazaki emmotoka kyolengera eno bagala kona president wagezako okuyitawo bamulemesa president omusajja oyo bamuta kityo president wagezako okuyitawo bagala mukona era president afudde mu mmotoka bagala kuta president omusajja
president huyo munyivu president afudeyo amubuze kyamwagaza Kati mukuru Simon Yawakama, the Inspector General of Police, mwawa President Kyagulanyi Ssentamu, full unit eyaba police, ngereko commandant, nga any incidents happens esobola kutaasa president. Omusajja oyo abadde akulira ka unit yako. Omanyi nti etteeka ye baba wa mbyokulonda ku protecting a president. Oyo Kakiryo mbadde mulina mandate emukwata n'emutwala ne driver we. Mubadde mulina mandate ekwata Kakiryo ne driver we one driver we. Oye driver mbadde mulina mandate emukwata. Lwaki temukutte omusiru we ne driver? Lwaki temukutte? Okujja nga nabo mutugamba. Kuba driver yo bamuyita were one were driver bamuyita were. Abadde alotomera president one driver. Oyo driver bamuyita were. Omulaba amanya gaago. Amanya yani? Amanya ye were. Omulaba uyo were. Enamba ya were eri 61648. Enamba ya were eri 61648. Ye were. Oye driver badayagala okutomera president. Yoyo. Abakulaga noli. Kakiryo. Oye driver badayagala okutomera president. Kati mukulu Kakiryo, Inspector General of Police Abbas Byakagaba, mu mateeka agasooka agafuga police omuntu yena okubeera mu police alina okubeera nga ali physically fit. Kati mukulu wa Kiryo eyakyama omumwa oba eyabwe yamukuba oba ebyekika byamubanja nga tayagala kudde mu kyamya omumwa abeera atyanga mukulu mu police era nga akola mu police. A person with disabilities takizibwa kukola mu police. Omwami ono alina mulema omumwa gwakyama mulema oba yabwe yamukuba oba mayembe ge we gamulya oba simanyi ki kyonna kyamutuukako omwami ono naye tateekeddwa kubeera mu poliisi olw'ensonga mulema alina ekizibu. Ompulya bulungi nnyo. Oba stroke yamukuba kati simanyi either stroke oba yaabwe oba biteega oba yagula amayembe. A person with disability is not supposed to work in the police. Byetteeka erisooka. Kati ogamba otyamba ow'omusajja omukulu akole mu police nga alina disabilities omwaga kati omusajja ono mukkiriza otya okubeera mu police agenda kwogera kigambo ki ng'akomandinga abantu. Ono agenda kukomandinga ki oyo? Ono omusajja mulema gwe muteeka mu police yalemala mulema. Ya oba yabwe yamukuba oba kiki ekyamukuba yoyo nno kibiye Kakiryo oyoyo omwami akola ki abadde agezaako kutta president. Njala sooka kukola ki? Njala sooka kendeeza wano ku bintu bino ebimu nkole programu yange nga nnungi nnyo nga terimu wadde koona nga terimu wadde ki wadde koona kuba oyo Kakiryo mumaze. Kati bwe mmala Kakiryo mwenna abadde bangoberera emisana badde active nnyo nga mpostinze emmotoka eyo ey'ekika kya Mark 2 grade ebadde egoberera president ng'essaako amataala. Emmotoka ebadde abasajja ba SFC. Kati abasinga obungi temwetegerezza
kuno kuliko abaana abakwata video njagala wetegereze video eno ya second 21 okakase nti post gye nakoze n'emmotoka gye nayogeddeko yabadde accurate ngera basajja bagivudde mba SFC njala wetegereze video eno mwaka yimba n'engenda kajjamu nkamyuti naye njagala open attention ku details ng'abantu bano baba mu mmotoka wetegereze nnyo kakase kinadde mbagamba ati bano bali ku mission ya kutta president kankuzanyira akatambi kano njala wetegereze nnyo ku nzigize emmotoka eyo olaba fulumamu oli asose na afulumamu kadwa wono agenda ofulume side one omulabye kankaze njagala muteke focus njagala muteke nnyo focus oli afulumye oyo nono wona agenda fuluma omule bulungi nnyo ali mu kyambalo kya SFC oyo omule bulungi ali mu kyambalo kya SFC oyo omulabye kankadde njala oketegereze bulungi pay attention to details njala wetegereze bulungi nnyo mu mabbali g'emmotoka eyo abagenda ofulumamu owesayidi yaso nafuluma katono naye agenda fuluma tunula nnyo ku mukono guno wuuyo afuluma omulaba ali mbyambali bya SFC omulaba nafuluma n'agenda kati ndowooza okakasizza posti twazikoze nga information tumaze ogizifuna nti abasajja baagala kutta pulezidenti y'ensonga lwaki bajjidde mwezi emmotoka mission weri kati ekibaagaza okujjawo live stream kutuukiriza mission yaabwe awo n'otuvuddewo bwe tumala okuvaawo mu butongole security alert ziba ziwedde zitutte eddakiika nnyingi nnyo okubanyumya security alert ziba ziwedde kati katutandike programu yaffe y'olwala lunaku z'omwezi 3 omwezi ogw'ekumi mwaka 2023 alright Inspector General of Police saako ne ekitongole ekikwasaganya okubba obulamu ggwanga ekya Uganda Electoral Commission balamusiza constituent buli bulungi mujebala ko gye mutuusaako engalo Alright president abadde jabadde Mayuge ng'alina okuba ne campaign Iganga bw'amaze Mayuge gye mwabimisiza mu nsiko najja ng'agenda okuba Iganga ne mulemesa bwe mulemeseza n'asigala nga mukaka munaga abantu botalwana era tebalwanye bulungi nnyo bwe kibalidde ne mukola ekipapula ekisoma bwe kiti muwandiise bwe muti press release statement on allegation of no campaign rally in Iganga. The national platform claims that President candidate Robert Kyagulanyi Ssentamu has been denied the opportunity to campaign in Iganga municipality today, 3rd of October 2025. We wish to clarify that today, the 3rd of October 2025, they were scheduled to hold a rally in both Mayuge and Iganga district. The rally in Mayuge was successfully held. On their way to Iganga, candidate Ssentamu and his group were advised to follow the agreed upon routes. Ekibiina kya National Platform saako n'akikwatidde Bendewera President Robert Kyagulanyi Ssentamu agaaniddwa okugenda okuba campaign mu bitundu bya Iganga ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'ekumi nti beetaaga okutegeeza eggwanga nti ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'ekumi omwaka 2025 nga bwe badde bateeseteese okukola enkuŋŋaana z'ebbiri Mayuge ne Iganga olwaleero olumaliriza olukuŋŋaana lw'Emayuge olubadde nga luyise bulungi nnyo mu kugenda okwolekera Iganga eyesimbye okuba President Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abantu be mbu poliisi ebagambye bakwate ekkubo lye bakkiriziganyako okugenda Iganga. Police spokesperson omwogezi wa police, Inspector General of Police saako Chairman of the Commission. Omuntu bw'oba okoze ebbaluwa ng'ogikoze bulungi nnyo tulina kye tuyita attachment. Attachment kye kintu ky'oteeka ku bbaluwa eyo okulaga obutuufu bwayo oba kiki ogisindikiddeko ky'oyogereddeko. Muwandiise ne mugamba nti mwawa Kyagulanyi entambula gy'alina okutambulamu kye tuyita movement route map. Naye nga temutaddeeko attachment ya route map wa movement map eraga gy'alina okuyita ng'agenda ne gy'alina okuyita ng'afuluma ekifo ekyo temugitaddeeko. Emisana mbabuuzizaako
okusindiikiriza candidate Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze omulonde omuyisa mu nsiko gye musindiikiriza okuyita kyali mu road map ensi gyetamanyi. Kati mukulu Simon Bekama ne police twagala nga nennabugisi mufungize mutuleetere movement route map gye mwawa Robert Kyagulanyi Ssentamu emulaga nti bw'aba agenda egindi alina kuyita wano era bw'aba avaayo alina kuyita wano mugireete. Mbagambye nti mulimu kwerabisa already tulina obujulizi obulaga nti mwagala kutta Kyagulanyi. Twamaze eddo boost walinga weebuli embassy zibulina ba international prosecutors babulina obuvidiyo bwennyini eno ebbaluwa gye musindise ku mutimbagano ya poliisi nga temutaddeko attachments nga ate mwamubulokinze nga temulina a movement road map oba road map gye muwadde nti yiino wano. Kati ani asirwazaani? One, mulaga regularities eziri mu kakiko by'okulonda mwerabisa. Mulaga regularities eziri mu poliisi naye ng'ate mugamba mwasoma. Njala kubebuuza ekitono nnyo omuntu abali mu poliisi aba yasoma senior 4 senior 6 ne degree gongamba otya nti wandiika ebbaluwa ntutulekako attachments ziproving abantu nti omusajja mwamuwa entambula eri luddawa. To prove us long mutuwe movement route map gye mwamuwa Kyagulanyi nti wano walina okuyita. Era to commission ne poliisi mugituwe ngeri attached ku mpapula ze muwandiise ku mutimbagano. Otherwise mwolwokuba mwayonka nte ate muludde mu nte mulina obusa musobola okukola ekibaluwa kyonna nga temuleseemu temutegendi wanyina kubeera waliwo lupo. Kati lupo gye twagala obbagamba muleeta attachments eziraga movement route eza campaign za Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'alina okuyita era muindikatingeko nti n'omusindikiriza okuyita mu nsiko it was part of that what movement map. Ffe tulina kye tunoonya. Nabagamba toyingira mu kikolwa kya kuwujja kiwojjolo ng'omuntu otumaze omutegeka. Naffe tetugenda kuyingira mu protestive vote nga tumaze bateekateeka. Protestive vote egenda kujja nga tumaze bateekateeka nga muyidde nga international committee gamba according to the situation and since the beginning of the campaign there were so many irregularities so that people of Uganda they are the one to decide their fate according to what the police doing, army and electoral commission. Now people are free to do whatever they want. To know tuli mubalo mansinga pola moche mutamanyi Jova president ganti no problem tuchina yenna kuchenda okuba campaign. Let us calm down and wait what the electoral commission will say and what police will say. Let us calm down. Twakakolera ennaku nnya tetwagala bawa bo kyebaagala. Kyebaagala kyekiruwa. Baagala ku nnaku nga ng'olwaleero tukola akavuyo bagambe nti candidate bamudisqualifyinze bamugena ebyokulonda. Kyebabadde kibatagetinga. Mukitegedde kati president olw'okuba nti bano yabasoma Budinda kyoba bagati calm down. Era to commission ejja tunnyonnyola era tutegeeze naye bano kyebaagala baagala tukole fujjo bakole kyebaagala okukola ewalula etteekerega nti mukole fujjo bajja tuwanduukula oba tujja mukole oba tuyimiriza kati bo kyebabadde babala president ati hold on DJ hold calm down tubaleke ffe katugete tugenda kubalaale okitegere kati bano baagala tukole fujjo bakole kyebaagala tetugenda ddiba wabula tubagamba protestive vote tugenda gibawa at the cheap price. No, we can't give the protestive vote at the cheap price. No, we are going to wait you to do all sorts of fake things in this process. Time was going to come when people they have nothing to do according to what is taking place in the country apart from striking, and they will strike.